Ekiri ewa Koko si birungi, ali mu maziga esayidi eno bannange, olugalo katalukutukeko, omusaayi guli mu kutonnya, ali mu kaaba mu katambi. Oh my God, byengenda okubeera nga nkutuusaako. Ate nga wali Pallaso akyalaga munange ate etabbu afuddeyoko n'alaga akatambi mu butongole, ekizimbe kye nga yakamala okisiiga langi kw'ossa n'okkimaliriza ebintu ebirala. Kaakati nno alaze muganda wange omutawaana, byonna ngenda kubeera nga mbikulagako mu maaso awo. Kw'ossa ate mutabani wa Dr. Jose Chameleone muyite munange ate Abba Makasi. Abba Makasi kw'ossa ne girlfriend we kaakati nno n'omwana wa Chameleone omuto omuwala, nabyo ngenda kubeera nga mbikulagako mu maaso awo. Bampita Jaminati, nsinziira ku Jaminati Yugi. Ntandise n'akatambi ka Koko. Koko must shine avuddeyoko wali abadde live. Kaakati nno bambi afunye ka accident oba ka injury munnange ate ku lugalo lwe. Olwala omanyi abaana abawala ebiseera ebisinga nti engalo bazikola ne bateekakokko obwala nga bwogezako munnange ate okulaba oba kye bayita enjala ezeefaanaanyiriza nga zino. Kaakati nno Koko bambi akagalo ke kano akannaswi kabadde kafunye obuzibu, naye muganda wange akubye omulanga mu katambi. Ngambye bannange omwana ono kansooke nkuzannyiremuko mu katambi. Tebibadde birungi munnange ate mwana muwala Koko. People. Wallahi ngenda kufuna akala, wallahi I put salt. People, it is all painful. Nkugambye bamusaasidde nnyo bambi wali abawagizi be ku mukutu ogwa TikTok. Naffe wano ku Jaminati Yugi munnange Koko must shine bambi sole munnange ate ku lugalo olwo olwa naswi. Oh my God, ka pain ko bambi akawulidde esayidi eyo, naye nga munnange kankongereyoko wali munnange ate ne Pallaso. Pallaso nno alaze munnange ate etabbu. Ekizimbe kino yakitandika mwaka guwedde. Ekizimbe kya Pallaso kino yakitandika mwaka guwedde, tamaze myaka nti oba jiijo wabula ekizimbe kino yakitandika mwaka guwedde kw'ossa n'ebirala ebyaddirira. Nzize nga mbikulaganga wano munnange ate ku Jaminati Yugi wali wona. So akatambi kano it was a challenge, naye kankuzannyiremuko bannange. Omusajja azimbye ekizimbe kyaka amataala kala. Oh my God, amadinisa menye kindeke ki, kansooke nkuzannyiremuko akatambi. Akatambi munnange ate aka Pallaso. So bw'atyo bw'akyalaze munnange ate etabbu mwana mulenzi munnange ate Pallaso.
ate nga nkwongeddeyoko wali mutabani wa Dr. Jose Chameleone. Kaakati nno ku mulundi guno girlfriend we avuddeyoko n'assayoko akatambi kano nga girlfriend wa Abba Makasi ng'ali ne muwala wa Chameleone omuto, nga bw'ogezaako munnange ate okulaba omuto amutadde munnange ate mu katambi. Babadde just bali mu ggoyingamuko munnange ate crazy kw'ossa n'obwokulya bwe babadde balya nga bw'ogezaako munnange ate okulaba mu katambi ako. Actually babaddekoko n'ekifo gye babadde eside eyo. Oyo nno ye muwala wa Chameleone omuto omugalanda asembayo. Bali wali munnange ate mu USA, wali munnange ate mu America, ne girlfriend wa Abba Makasi bonna bali ate side eyo mitala. Kaakati nno kw'ossa n'akatambi ka Abba Makasi. Abba Makasi naye ataddeyoko wali munnange ate akatambi, abadde wali ate mu enjoyment. Actually it was a challenge, naye muganda wange omwana yeeyagadde ono Abba Makasi. Yeeyagadde bulala nnyo. So weebityo nno weebikyatambula wali munnange ate ku mutabani wa Chameleone ono muyite munnange ate Abba Makasi kw'ossa ne girlfriend we ndowooza munnange ate omulabye mukulaze mu katambi. Ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze.